Ewe yayambadde kanzu ng'agenda e Masaka lwaki ayambadde kanzu? Olwo nagambye bye nawulidde ndikitegeeza nti nno oyo tannasukka level y'abubaka bwa parliament president ta identifying na kitundu kyonna. Ate kanzu mu Buganda identifying ki? Bayi identifies na Bwakabaka. Olukiiko lwabadde lugenda kuba ku ssaza wabadde omwagala ayambale twakashuti. Era singa ffenna twamanya nti ayambala kanzu ze twali kubye. Singa bagamba ko bane ko naye mubi tumulabira wali nga afulumye nga tuli olwedde lukaya. Gwe kyo Kyagulanyi muvume kyonna ky'omuvuna naye kati Buganda ye hard disk. Omanyi nga tata mwafudde naye nga bagamba ekiramo yakiteeka ku hard disk. Neriko Chuck Norris ojibba. Kati Kyagulanyi hard disk. Walabako ku filimu z'Abachina zile z'Abachansi nga balwanira ka disk. Kenka. Bamuteega. Nakakasuka bwati ne kagwira oli nono nakasukira ono. Kakati mu Buganda kati Kyagulanyi hard disk. Tetumanyi kyaliko. Okumanya hard disk. Twagenze e Masaka mwenanga kamera ensi yonna etunuulidde. N'akola speech. Fena naffe. Twali tumanyi. Mwade muwawudde. Ati nade mmanyi. Babantu nade seraliikira bagenda kujja. N'eki kyagenda okwogera. Waliwo ebintu Kyagulanyi byabagamba nga byaliwo abavubuka ffe twasomera nga tunywa obuugi obulimu amata Gemitwe set ebitabo byonna English course nga byonna gye biri. Obisanga ku ssomero nga amasomero walingabawo basi nga ziriko UE nga kitegeeza Uganda Education nga buli ssomero lirina basi. Baba trillion 11 buli financial ya Beticam yabadde ayigiwa tugamba ezo zigenda kuddawo. Ku Kyagulanyi nga omulaba musajja yakwata bukwasi ku bitano. Yali amusi. Nakati akyakomba ku pasi. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing oli musubuzi oyagala kutandika kusubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada. Jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket. Jangu mu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy. Jangu mu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya. Basangibwa Kyengera ku Kyengera Level 1 Room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kale kusema official na gyosinzira okubanga atotulaba tukubuuzaako ne tukwebaza okubeera nga atotwegasseeko n'olunaku olwaleero byonna gy'owangaalira tukwebaza okubeera nga atosubscribinga era genda maaso okubeera nga atosubscribinga ku mukutu guno. Zikiriza nkutegeeza kuba naffe aba Millennial Logistics bakutegeeza gwe ayagala okutandika okusuubula abayambako abagala okusuubula mu ggwanga erya China. Ate bakutegeeza nti osobola okusuubula ng'oli Kampala bo n'ogula ebintu edibone babikuteekera babikuleetera e Kampala ate bakugamba nti naawe abadde asuubula China naye ng'osuubula mu maduuka tusobola okuyamba tukyusiza n'otandika okusuubula ate mu manufacturers abakola ebintu butereevu n'okendeeza ku muwendo gwa ssente gw'oteekamu. Ate tukuyambako n'okutikira ebintu gwe yamala dde okusuubula ng'onoonya ngeri gye bituuka Kampala tusobola kubanga tukuyamba banaffe aba Millennial Logistics. Tulina offices e China ne mu ggwanga wano erya Uganda. Enamba zaffe ez'essimu ku screen okwo kweziri. Naawe ayagala okwebuuzaako osobola ddala okutukubirako ne tukubuulira ate ebisingawo. Rosemary Beddings we bali awo ojja kubasanga Kasubi otuka ku bitala boti ng'agenda Namuŋŋoona ojja okubasanga. Bakutegeeza nti nno gwe ayagala okukyusa ekisenge kya festive season eno aba Rosemary Beddings beekwate. Kakati bakutegeeza nti nno balina packages eva ku mitwalo 5 n'okwambuka festive season eno ng'ofuna opanga ekisenge kyo almost kyonna mufaliso bulangiti masuuka
n'ebisingako awo bakukuli ku namba zaffe ez'essimu ate okusobola okuba nga ate ebisingawo obitegeera. Olunaku olwaleero ndi ne Meeya Ali Kasirye Nganda Mulyannyama ate era nga yayina flag ya National Unity Platform ate Makindye East awo. So nakulabyeko Meeya awo ng'oli mu bantu then era nakulengera we mwali mutongoza Ambulera campaign wakuba Kivuli. Bigenda bitya? Alhamdulillah. Nebaza ekisa kya Mukama Katonda n'edduwa z'abakitaffe ne bajjajjaffe. Simonze naawe tetuli bwe tuti lwakuba ffe tusinze okusaba wabula okusaba kw'abajjajjaffe. Gwe tunula emabega otunula abantu be batandika nabo P1 P7 bameka abayimiridde. Osanga omuntu gwe wasoma naye n'omuganda nasoma ne taatawo n'agamba nga yenze ng'ensi emukubye emubuuziza osanga obiwo omugamba nino bbanga nasoma ne taatawo nga yena gayenze si gwe funa gwe twali naawe Lubiri si gwe Sayimo ng'ensi kati foluusi yensi eganye oba okyayimiridde mu bantu ne baga nti oyo Sayimo oyo Mulyannyama n'abafaanana ng'ekyo weebaza Katonda n'omugabo gambi nsaasira olw'obuwuka bwe obutono ebitondeyo bye nninya nga sitegedde era nsaba ebyo byenkola bibe ennunuzi zange kubanga embeera abantu ebagunza bumalirivu ffe kuba ffe we tuli mu bifo bino kyova olaba si kusoma kwaffe si ffe tusinga okusoma nze sinze nsinga okusoma mu Makindye Sayimo sinze nsinga okwogera naye ekisa kya Mukama Sayimo n'agamba ye Mulyannyama aluwa n'abalabi baffe ensi yonna kyova olaba oluusi ngamba basaponsa nze saali tuuse wano singa TV eno terina basaponsa mweyongere mweyongere ate n'abantu balina okumanya ebifo bibiri abantu bye batamanyi obuliri kyekifo owummulira olina okugwa ku mufaliso oba mbeera mbi ne toyireeti eyo nungi nayo teba okubanga olina toyireeti abazungu bo basomerayo n'amabaluwa mu nsi muno abantu balina ekintu kibabuusa amaaso era mu baddugavu singa abaavu naffe twalina engeri tusobola okutetenkanya tufuna toyireeti olwako toyireeti etamanga olya bubi bw'okedde ku makya olya muwogo omusiike olidde omugaati newekama bwekkame naye toyireeti nga walidde ovakkedowo ng'emirimu gitambula Sayimo nti oleeta Mulyannyama toye kaluba gwokumakya omanyi abantu baffe olidde onywedde obuugi olidde muwogo omusiike oyenda kawunga ekituufu starch naye ng'ate akatogo osobola okalirako kyovakkedo ku makya ebbeeyi y'emu ekituufu naye n'onywa caayi omukalu aliko entangawuzi kuliko mujaaja ate balina ke bagamba ti njagala enaasiba mu lubuto ate siba mu lubuto emmere erina kutambula mu lubuto agamba njagala olaba muntu kulemerayo nze ngendako eyo ewaffe mu ghetto abantu n'abalinza ng'abantu abali layini naye ng'omusajja alemeddeyo naye ng'asindika alinga asindika omwana so n'olwekyo bwe tuba ku TV zaffe wano okulembeze kyova olaba abajjajjaffe abo be munyomba baagenda ku ttale ne bavumbula ebintu omulembe ogwammwe ekibalemi ne bavumbula nakati ne bavumbula essunsa ne bavumbula ejjobyo ne bagamba ekijanjalo ekibisi kisinga ekikalu ne bavumbula ekikookoomo ekyo tekimanyi toilet paper bajjajjaffe ne bavumbula akayuukiyuuki mu kusenya bajjajjaffe abo be munyomba ne bavumbika emmere tebamanyi na oven oba microwave n'ogisanga ku makyanga eyo kyanga maama ng'eriko akikutte lumonde oyo omuvumbike bajjajjaffe abo mbawa ekitiibwa abasajja ne batema embidde nze ndi musajja musiraamu ne baziwanika ne bagamba ennaku oba 14 oba 7 ziba zengedde ne bagenda basogola omubisi ne basooka bajjako ennembe ati nakola Luganda ne bamanya nti mu nnaku 5 guno omubisi gujja kuba gufuuse omwenge bajjajjaffe ne bakola obutandaalo tewali wano muzungu kyeyajja nga mu Buganda tekiriwo just engeri gye yakisangamu nga kiri mu ngeri nga bajjajjaffe balina obutandaalo ekituufu bajjajjaffe nga baddira essubi ne baliteeka mu nnyumba ekizibu kyokka nkukunyi giyingira owulira embaga essubi ekiyingiramu ekukugitamuka enkukunyi nga zayingidde mu nnyumba egye baaliriddemu essubi naye nga bakolanga kapeti zaabwe era nga basiba bulungi bajjajjaffe ne bakola engoye ez'enjawulo kino kitentegere luno lwa kibote luno gendayo wa musigula ngera bajjajjaffe beesiba bulungi bakabaka beesiba bulungi
era omuzungu agenda okujja wano mu Buganda nga tulina olukiiko lwaliwo bajjajjaffe abataka nga kati nga gwe tukuze balina ekigango abazungu gye bateeka bannaabwe bajjajjaffe nga bakola dayiningi yaabwe ne baaliira olwaliiro eyo dayiningi ya leero kubanga nabo mubegako era ku dayiningi baleeta emmere mu dish ne baleeta enva ne babiteeka buli omu n'abegako lwakuba bo baabezanga ngalo tiyu ono n'afuna n'oli n'afuna buli omu ne bamugabira enva mu gundi bajjajjaffe omuzungu kyayita nuclear family bajjajjaffe baalina nuclear family olujja lwa gundi ennyumba ya gundi olujja n'abazungu gye bayita nuclear family abasigadde babayita ba anko Buganda yali yasetinga kyova olaba ne General Museveni we yali yakajja wano yakyogera ku katakyasobola kyogera yagamba nti ensi eno Uganda mugiraba eringa bweraba ekibbo entobo ne bwevaamu bajjajja baasibanga olubobbo so kakati Buganda bano abantu b'ebiro bino abaagala obumwanyi Kyagulanyi bwagamba president be batyobodde Buganda yatiibwanga nnyo mu byobufuzi bwa Uganda naye olwokuba kati obumpwakimpwaki nti basobola okulonda president ne balonda omulamuzi ne balonda speaker ne balonda deputy speaker ne balonda kamanda w'amagye ne balonda bonna owa prison nga tewali wa muntu wa mu central kubanga baatuzuula tubagala bumonde mpaka monde mbenzewe mbege yaffe ekyo kyovula bankigumiza nnyo nga ndispektinga Kyagulanyi nti yatutaasa okuba kati tulina bargaining power mu politics wa Uganda ojja kijja kutamanga ate yaliwo nga bw'olaba debate nga we yabadde ku NTV olaba Museveni Besigye Mbabazi Biraalo tumukunde byamuleebe fene tubeere eri mbabwanika yasanyusizza abantu Bakatumba oye yatusizza enseko naye kati wabadde olaba nga debate yonna etunuulidde mu lyannyama so Buganda erina okuddamu okuzimbira ku Kyagulanyi abakulembeze abayina ensonyi kubanga kati tubadde tufunye abakulembeze nga tebakyaswala batwaza buswaza Buganda erina okuddamu okuzimba kubanga Buganda n'Obukatuliki byazimba nnyo Buganda nga Buganda eyita mu nnono zaayo abaami b'ebyalo abatongole ab'essaza n'abamagombolola mu kuzimba Buganda tetubeera nnyo ku baminisita tubazimbire no wansi kati n'Obukatuliki ne butuzimbira obubondo ku parishi ku saza era ngaawo we wava abakulembeze kubanga Museveni we bajja bamanya nti Buganda eyitaawo Buganda ng'eyita mu cooperatives ng'abakulembeze abeesimvu babita mu cooperative Mengo Growers East Mengo kyovula banandala mafaabi akyenyumirizaamu ekyokubanga yakyalina cooperative ekyayimiriza wano mu Buganda baazita kubanga abakulembeze gye babazimbira sebabazimbira mu parliament abakulembeze tebabazimbira mu university abakulembeze ne ogenda mu America omuntu yenna kabe sports kakibe ki high school era omuntu wava ku high school nga talina mikwano tagenda gifunira makerere ebyo tebisaana kuba degree tebisaana kuba masters wabula kusoma era sayima abantu bosinga okukolagana nabo olaba n'okufumbirwa gamba twali naye ku high school batono nnyo abaga twali naye makerere kyova olaba mu America basketball tennis byonna ku high school we bakugabira mu ssomero mu university kyova olaba nze ne basale zennina za high school na university sigaba primary omuzadde asooka alwana omwana amugjeeno ate gwe olemererwa omwana mu pitu ogenda kubeera otya kiba kitegeeza kyoliko tokyagala kyova olaba ne gavumenti eno we yattira ebyenjigiriza omuzadde waasobolera omwana ate gw'ogamba omuyambira omuzadde omwana amuli era osinga olaba kati abaatudde P7 kino kikwate ojja kulaba banaatuuka mu S4 kitegeeza bagenda kusalika P7 baatuula 89 mu senior 4 ne beesala ne batuula mwakuuka mu 5 mu senior 6 baatudde 10 mu kati kitegeeza olina okuba omuntu omuyambira wali kyezeno wansi emikisa mingi nze mu famire yaffe sijja kugula sitrop mu meeting oba mazzi gakozesa mikolo nzija na mukyere na generator
na byuma kubanga bye bikwata omukolo amazzi buli omu alinamu omutwalo asobola buli omwage bagatunda mu kuziika bagatunda mu kuziika ogula n'ebino ebicupa eby'olukumi n'enzige nabyo bitaano kakati Buganda bwetyo bwe yazimbanga mu cooperatives obukatuliki ne mu nnono za structure y'ennono bwe bayita abakulembeze era kyova olaba olwaleero akulira abavubuka ku ssaza Kavuma abadde waffe nga abavubuka ku Ggombolola ayitira ddala bwati mu structure era kyova olaba nti kati Nuupu erina generation y'abannalukwago balabanga babanjula e Masaka ffe batwaliwo kubanga bali mu morning hours tokwatibwa bujja ekibiina kibe ekitobe kigenda naye kiina n'okubaamu n'emiti gyekigumiza ekibira kubanga oyagamba emiti emito gyegigumiza ekibira kitegeeza waliwo ekibira emiti emito gyekisobola okukola ki ate bo balufuna bubi nti bamulyanyama mbagobe mu myaka 5 olugero lugamba emiti emito gyegigumiza ki ekibira kibaamu miti miki ate abavubuka batandikira okwekyanga ate nga n'abakulu nabo bagamba abavubuka tubawe space anti buli wolwawo ye General Museveni watukoze obubi ye ng'alitayisa abatunye funza bonna be yatandika n'abamaje baalitayalinga ye baamubajja muki kyovola abantu baliwo wano wetuba tulwana entalo waliwo kye bayita abantu obalekerawo withdraw route omulabe tugenda mukuba mu V naye ayinza kutolekerawa kubanga ayinza okukuba amasasi nga ali ku survival run n'akuba wano nga waayina okuyita kati bwe mba mukola olutalo bwe muti mulekawo gye bayita withdraw route nti wanaabadduka twagala afulumire wano toyinza muzingiriza bwoti akutta kati bano General Museveni Buganda tebaagala ebeerewo na withdraw route twalinanga bakisekka mu lulu kati olwaleero tebakyayina nsonyi balonda obwa prime minister n'obwa vice president na byonna nga toliiko kubanga ababaddeyo babamanya babawa katooke tebakyayagala ttooke gwe mbulirayo emmotoka y'omukulu wano ekyama mu ggwanga ng'ekoma mu Buganda ku Christmas oba ku Yidi ng'agenda mu kyalo kyova olaba nti balina okukuba ennyo Kyagulanyi okumufiirako akomyawo ennono ya Buganda okuba ku maapu y'ebyobufuzi bwa Uganda ekyo kakati nga tunagenda kubalala fe Abaganda tukiraba abamu bakiraba naye gaalubindi ziriko ettooke tebakulimba nti Omuganda abatalaba era omusajja omu yaŋŋamba nti Omuganda ow'amaddu n'omululu kuba bya mirundi ebiri omuntu wabigatta ow'amaddu ng'alina n'omululu aba muzibu ow'amaddu ng'alina n'omululu ate alina omululu Omuganda ow'amaddu n'omululu aba ayina ennyumba yeeyo oli n'amugamba nti mpeerayo emyezi 3 ng'ompa 15 omukiga takikkiriza alinda abirige Omuganda ow'amaddu n'omululu n'agenda n'emitwalo 45 omukiga alinda 2 n'alinda enkaaga ye kati okukwatibwa ensonyi bajjajjaffe abaatandika ensi eno mbadde mpuliriza leero nga nzija ku CBS nga batubuulira ebyafaayo bya Ssekabaka Muteesa Luwangula abasajja be yadduka nabo abaamira ensanafu enkuba n'etaasa Obuganda n'asomoka baali basajja abantu abo tuyina okukomawo mu Buganda twefiirize sayimu ensi eno twefiiriza abamu beefiiriza nga makwekansaamu balimba tuyina obujja ku bannaffe Bidandi yagamba nti twalekawo abasajja ne tukoberera Museveni w'omukinaana omumanyi sayimu oyina ku lubuto ng'ayambala kawunda n'ateekako ekkanzu n'ateekako essuuti ye Museveni w'omukinaana noonya akafaananyi naye Babidandi ne bagaa katumugoberere Abaganda bameka abakkiriza Kyagulanyi abo bawe respect era baffe muwe respect nyinimu ayagamba nti omubanda wange muleeta nyimbire twenyoma Simon kutunulira Simoli situnulira Simon kati wano kye kitawanya abantu ffenna mu Buganda
tetukkiriza ate nga ffe twalibadde tukkiriza kubanga abamu mwesamiza lubaala akwata omwana oli ali kubimya n'alekawo ggwe ente waffe amasabo tugalina emmandwa kuleeta bantu yakwata Kyagulanyi emmandwa erinnya omuntu naye nga gini gw'omanyi nti nno omusinga ssente omusinga buli kimu nerekawo kirumira naye nga wowe olina kyoyagala otuula bw'otyo n'owulira byagamba ffe tulina bamaseeka mu famire kyovula abo bakatuliki omwana bamutikkira awo obwa faaza n'aba mwana mukulu bamuwa ekitiibwa kye ekyo Buganda abantu bannabyabufuzi ba Buganda kiki kyabalemye okugamba Katonda atuwadde kubanga omuntu okubanga alina crowd puula kakati ekyo kyenjagala kati twawule of course ne wekitiibwa Ssemwogerere yabeererawo Abaganda abamu baali mu bibiina ebirala naye baali bamuwa ekitiibwa balina bandikoze eki kubanga byonna tubyogera ne what do you expect from them kwegatta ku Nuupu kumwendoosinga nti ye presidential candidate waffe wadde tuli mu bibiina byaffe kukola ki ekisooka kwe kusooka okwetoowaza kubanga omukisa gwe togufunye Katonda omukisa aguwadde oyo Kyagulanyi ayava mu ghetto ne mugamba nti bannange byonna tubyagala naye tuteekwa okubeera mu political port eyo Katonda ani gwatuwadde nti atuwadde Kyagulanyi Ssemwogerere okujja mu byobufuzi Benikito Kiwanuka yali agenze Fort Portal kuba lukiiko lwa DP bamuvuunulira Ssemwogerere nga Ssemwogerere musomesa ajja naye wamala okuttibwa Ssemwogerere waafuuka omukulembeze ne Beni Kiwanuka tabangako mbatandika DP naye olw'okuba yali wattutumu nga woolaba gundi naawe okyuse Benikito Kiwanuka tabangawo mbatandika DP yali muvubuka yali Matayo Mugwanya Alifunsi Ntale Kasolo n'abalala ndowooza babiri oba basatu be batandisi ba DP baali basomesa nga bakatuliki Beni nga muvubuka naye ng'ali aggressive yasoma n'abawattutumu nga woolaba Kyagulanyi ngera woowulira kati abantu be bagamba boogera kino boogera kino kati ekisooka mu nsi muno kwe kukkiriza ng'olina muganda we gwe wajja mu kyalo n'asooka asula mu ntebe n'atandika okwoza emmotoka n'agenda mu kibuga n'akuba engatto omusajja n'amugamba yingira ano mu dduuka Katonda n'amuyamba n'ayitimuka bamuyita muzeeyi w'abenvi Kafeero bwe yagamba naffe wano mu Buganda tulina okukkiriza ti eno generation ng'abeerukungiri bwe bakkiriza Besigye naffe tulina okukkiriza nti oye muzeeyi tojja kukimenyawo oba oli MP oba oli road mayor muzeeyi waffe ow'abenvi ye Kyagulanyi Kyagulanyi kyaliko nti tafaanagana nga Besigye Besigye yali mu gavumenti yajja n'omusimbi kati nga buli kimu akisponsoringa ekikola ebyobufuzi era abamu baatandika Kyagulanyi alina ssente kubanga akira ekyo kyenjagala okubuuza kuggwe ng'abaddewo kubanga ekirungi kyo omanyi nga tulina tactic eyaliwo eyaggweyagala kaadi ogwo gwe n'oguyitako n'ogifuna kakati era waliwo tactic tusobola okuleeta gweoyagala kuwangula naye ekirungi kyo nti at least gwe tukutresinga okuva emabega nga neKyagulanyi kakati kankubuulire waliwo ayagambye nti siwangulanga lutalo yeerabidde mu ttiimu emu Besigye gye yali yeesiga ne tumala Lwakabengo wiiki nga tuli abantu nga 6 nze era siyinza kulimba mubamu abalumwa nga Besigye ali Lusira yenze kubanga operation zonna ezaawo okutuwaaka nazitambuzanga ne Besigye era basinga tebabeeranga mu operation balinda press conference nze nalemesaawo okulayira kwa Museveni abaali bava okulayira ekkololo okutuuka Entebbe baayita Munyonyo ne Kayihura teyayitawo nze nakulirako okuwangula kweruweero okwa Bulenda teri mubaka yalinnyayo nengende wamuwanga mwe mwawerekera Bulenda nga Bulenda 1 bwe yasookera okuleetera keke y'omukulembeze gwange emyaka 7 eyo agikola ku State Square kati tumutwala eruweero by election yali ku constituency n'agwa ne tugende wa Sebaana ne bakamulega ne bakaka ne tumugamba ono agenda kuyita basebuufu tumutwala ku district Sebaana n'asooka atuwa emmotoka ye Land Cruiser baali ludda wabagamba nti tulina strong abantu batudde
okubeera kuzaake mu kooti nti yesitwago nze najjayo zaake kijjeeko Museveni. Wemale okutwala wali. Kati wabadde ontwala. Lwaki abantu Besigye bwe yajja yabasanga ne Sebaggala wammwe. Naye Sebaggala bw'agamba nti Hajji alagidde kyabanguyira okuwuliriza Hajji bwe yalagira. Anti kati enjawulo ya Bobi Wine nti Sebaggala we tugenda ku UNEB bamugamba tagenda kwesimbawo. Ebyo byonna tubikola naye nga Oweekitiibwa Ssemwogerere mudirikaadi Serunjoji Hajji Serunjoji ekawempe oba omuwulira Sebaana bagenze wa byanyima omuzeeyi bya Boniface byanyima abagamba tuwagire Besigye. Era we tuva eri ku UNEB twagukira ku popopo. Katono nnyo. Abakulu ba DP basooka genda Boniface byanyima. Kuba yali national chairman newankubadde ebibiina byali tebyoperatinga. Yali national chairman wa DP. Wa DP Boniface byanyuma. Kati bagamba okuwagira Besigye ng'empapula zimaze okugootaana oba. Era tuli eno tuwagire Besigye nga basajja bakulu bo balina kye bavuga. Okay. Era Sebaggala bw'avaayo bamuyita. Bamugamba ekibiina kisazeewo bwe kiti. Yali gundi. Era Hajji afuuka special campaigner wani ne budget eyiye. Yenjawulo. Era abantu babadde babeere wa Besigye nga Besigye asobola okufacilitatinga buli kimu kubanga ye yali yakolako mu government. Ayina amafuta, ayina biki. Era wa Besigye Lwakabenge ennyumba nnene nnyo eri ku lusozi bweti eri awo Olukungiri mu town. Twagendayo Lord Mayor Ingrid Munyagwa nze Wakayima ne Waswa bantu mukaaga. Oli ayimirira ku kadaala n'agamba tamanyi mulya nnyama. Ng'akazi bwati Muganda Musiraamu Hajji tandabanga nako mu byafaayo bye mbya struggle ya Uganda. Allahu akbar. Abantu balimbya Buganda bana abantu balimbye. Nago wali naye mutanuuru. Nga n'akaluluke ke baali babba Sematimba nze nakakulira. N'abantu basula wange Katwe. Ke mwasanga box yali ku Bati Valley ne Katwe wali kibuye babwocha. Nawake wange amanyiwo. Ne mama wange ya muzika nga nange wemanye waabwe naye yayimiridde kadaala ekyo eraga mulya nnyama yaani. Oye Muganda owenkwe atayagala kumuyisa. Kye kitumenya kyokka. Waliwo abantu mu politics wa wano. Oyo yaani Rastamani. Ng'oli ayagala oyo abeeraawo nga era nayogedde statement abamu ne ngamba nti mugambe muto wange mukulu wange Bebe Kulu Kyagulanyi yamuleka saagambe talina legaseye. Bebe Kulu alina kuyimba kulaale za Kyagulanyi wayimbira kuzaba Kasolo kuzaba Bahati. Era omuntu okugamba mbu mukyala Kyagulanyi ayagala CNN awo Kyagulanyi yavaawo dda ku CNN kubanga wogende California n'otuuka we California wali zisita z'aba movie oba omazeeyo Kyagulanyi waali ne sitaye weeri ekulaga ku bifaananyi. Kyagulanyi takyali gamba ku CNN ezo CNN yaziyitako kubanga abeera mu conference eziri mu kamera 10,000 nga nammwe kuyammwe muyina kwe musika nga tebabakkirizaayo twali TV ya Uganda ebeerayo wadde mugenda kuzza channel ziteekayo. Kati ate gw'otandika ogamba mbu akyalinda anoonya CNN Katonda bw'ati era ffe ekitumenya butakkiriza nti yatuleka ffe abamu twakkiriza. Mmwe abakkiriza bwe mumala okukkiriza bannammwe mwayogerako nabo bw'otasobola kutugamba nti ono nsonga ki gye baasinga mu by'obufuzi be batusinga ate oyogere naye ki. Besigye yava ku ssiini 2016 okuva olwo tebalina president kanti matiri okuva 2016 2017 2019 2021 tebalina president ne bava 2021 2022 2023 2024 era nakati balina president. Oye Muganda atayagaliza owenkwe gwe kati mutandika omulondole waali Gwoza Kyagulanyi yali tambudde yeka nga talina bakulembeze bankizo okuba abava mu Kampala wakati ng'omukulembeze wa Kampala wakati akugamba nti mulya nnyama akolera ani atayagala nkyukakyuka waliwo enkyukakyuka ezijja n'obwa Lord Mayor obwa MP tetubulonze
enkyukakyuka bannayuganda zijja na kukyusa president. Mukolaganika nammwe Kyagulanyi akolaganika naye lwaki? Ate nze gwemanyi okuba nga okolagana ne mulya nnyama nze ndiwe ndyo Boni Nkatwe Kasanvu Kanyogoga na Muwongo wakolagana n'aba Harvard bano bakatana ba musisi baani baki kyogamba baali nabo yabajja muzzu yabawa Kasoli n'abakuza wagenda mu lujja lw'omunyankole entungamu ne bamuwa omwana waabwe Rastaman wajjira mu ekereziyo kimanyi nti Rastaman alina ttatu asooka okugenda mu ekereziya n'agatta so kakati abo bayina nsonga zaabwe naye ng'ensonga teziriimu atukulembera atya mwalwawo space yaliwo Besigye abaddewo emyaka 2 ne mutya ng'ate bintu abadde abikola mu biraba gwe tomagamaga ekitugisa ku benchi n'oyingira okyusa omupiira kulaba namba 2 yo atambula atya muzza kulayini oba muzze munda yesenda kamutuse mu box tufune penalty yekikujja ku substitute obadde ne Besigye emyaka 2 nga tolaba nti otuuse okubeera mu space omwana najja n'agigatta eri mu ndongo singa abaali awo mu space ya doctor baamujja ne bamuoverlappinga sina kumuoverlappinga yali akulaga sidda ng'olina kukozesa agambye nze sidda mu byabufuzi kalulu gwe mubeere wano gwe yambala ge Sebaggala yatambula ne bassemwogerere mu kalulu ka 9 eggwanga lino ng'asaba bwa meeya space bwe yajja mpapula nga yaliwo mmwe muganye mutambudde ne Besigye muganye batwala ebweru okufuna international relationship muganye okutambula naye muganye okulaga nti mukama waffe olaga teriyo mukulembeza ajja nga tabadde tatambula n'ono genda wane Kenya Moi yali vice president wa Kinyatta toyina akafaananyi nga Ruto ne Kinyatta baana bato batambula ne bakitaabwe bujinga bwammwe omubanda najja ne yenyiga mu space mubadde mu parliament mwatambula eggwanga lyonna mulaba ku mipiira mulaba ku bikonde ogenza okulaba omupiira embaala ensi ekumanye muli wano mu ssuubi ate kati munenya omubanda nti yatulumba Zula's Chicken yesinga okufumba enkoko wano yu olya enkoko n'owulira ddala ng'olidde enkoko tumya olusaniya lwa Zula's Chicken nga kuliko kapiraawo kacumbali n'ebigenderako olina omukolo oyagala kutwala famire yo out kulya ku nkoko jangu ku Zula's Chicken kati eri Mengo opposite Masengere kola order online kati olya ku kye bayita class w'enkoko ngamba chicken ekyenyanja embuzi tumya enkoko ya Zula's Chicken ku Glovo oba kuba essimu noti 759 526 488 olusaniya balukuleetere kati awo wooli bw'oba oyagala enkoko oba olusaniya awantu wali wamu wokka Zula's Chicken lusaniya Mengo opposite Masengere mwaziikako semwogerere nze nabeeranga naye nga semwogere agenda n'aziika omuntu eddokolo nga wolaba Bobi Wine byakola n'aziika omuntu ekabaale mwe mwaziikanga wano kasita tufuna parliamenti yaffe ne tufuna n'ekkiriza obagaana biwedde so kitegeeza abaawano baabala bubi mu kubala obubi ne bazuukuka buleeti ffe mupiira gulinganga byabufuzi kasita omuntu eguyitawo kapa omwana nayajjanga parliament n'atutuuza n'agamba ngenda kulumba generation ye bonna generation zaali zaaboloza bakulu nnyo 5 n'okukkirira balema okujja okusikayo abantu bali eri masuuti baganya okufaanana abantu ba wansi tolaba Obama abeera mu masuuti eva wano wena byagamba nti bane mumutamiza okwogerera ate okumanya bajinga era tebannamanya era bakyakikulembeza tebalina ati aba ne balekawo kidandala ne baligenda ne Segirinya nga kubaga ne P7 tagirina era tebannakitegeera era bakyagamba ffe twasoma kati ate ekiraba alese yasoma kati beekwasa ki butatuula butatuula mugamba nti kino kye tukuba singa mugamba nti bano tebaasoma we banaaleeta yasoma tunaabawa nsonga ki kati ate musisazze
kubanga kati balese gyavira akola makerere balese Patrick Kuteesa amalayo kati okyali kumulya nnyama nje wa yumeya werubiri aina level ndozo olaba nti tebabadde na tiimu bafuna publicity yaffe eya CBS bo ne balowooza ewedde ne batatuula nti waliwo kye tuyita longo term ne short term tosobola kubanga oyagala gaggawala olubeerera n'ogaa nti ogenda kulinda November oteekeyo ebbaati ku nsenene okola omulundi gumu November era womala okuŋŋaanya sente za November ng'ogenda osibula niigiina eyo niigiina gwolaba mu nnyendo ng'ogula special etwala evviira naye nga goganja kulya ku nsenene paka November kati bo tebaatunula wala tibannange mufe ani asobola okuliidinga be basajja babidandi bakintu musoke bagamba mufe ani asobola okuliidinga ati Kaguta tukulembere so kyabugunjufu mumwe okulonda omukulembeze ng'obudde bukyali era naye omukulembeze alina okwesowolayo etalina kulondebwa bulondebwa owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwamala okufa baatula ne bagamba ani abaatukulembera agati ate Abubakar yoddamu gw'obaddewo Umaru nga takikkiriza Yesu yalina babayita ba apostles abayigirizibwa bwe yavaawo bagamba ani atukulembera temusobola kuba mu lutabaalo abakatuliki balina paapa tovola bagamba Roma rakuta Yesu twakikyetambula temusobola kubeera mu lutabaalo nga muli bwe muti okukulembera batyo obuvunaanyizibwa kubanga buli omu ssente ye kyovula baali beesibye ku beesige kubanga sitwago babateeramu buteezi tebasobola bona mbamanyi bwe tutunulamu essaawa zino ku maanyi ga dokita PFF weeri naye kati saa zino ekyatuuza press conference tebasobola kuba de t-shirt era dokita yaliwo nga bakuba zi t-shirt bakola buli kimu press conference za kumukumu tenti bazipangisa tebasobola kubanga leader tasobola nagambawo twali kumpewo ne ogamba nti awo tebagenda ku moving okuwanguza bakansala abataano ba MP ababiri bajja kutuma e Masaka ku bigere omanyi okuvuga omufu ku ggaali lwe lukwago lwayogedde mu PPF ng'oli ku kibiina tobeera ku mulya nnyama na Zahara oyina Masaka oyina Fort Portal buli we yeetoloola Makindi ali mu ntalo za Kampala za olutalo lwayina kubanga kati ye yali badde Lord Mayor ta campaign nga myaka 15 abantu byakoze babimanyi babikumbamanyi lwaki we stressinga wagamba oli mulwadde bikiseera n'oyambala kawunda olumba mulya nnyama olutalo lwayolekedde kubanga nze mbaddewo gwe kankubuulire wakyagulanya ekitiibwa Saimo kano kasala wakyagulanya ekitiibwa batandikawo Suubi yaleeta wadde kansala nekoma mu kulonda okwo ne batandikawo TJ ne yali vice president bagenda mu campaigningira Mukwaku yali Mawokota kyovula abantu abanenya Kyagulanyi Mukwaku yali yesimbye wane wansi bana president we yamuyitangako n'agenda e Masaka okunoonyeza owekitiibwa Mpuuga ne batandikawo people's government ne batandikawo red card ne batandikawo PPF Kyagulanyi yajja n'ekintu eki Firebase nekwatayo nava mu Firebase natandikawo People Power Movement nekwatayo nagamba kati People Power Movement batuga tetulina registered number mawo bwe yatugambanga katuwafune ekibiina nekikwatayo mu ggwanga yonna eri Africa Nuupu yeyina ekibitebe buli region Kanu yatuuka kuva mu bukulembeze ng'ekitebe kiri Nairobi UPC yabeera mu bukulembeze ekitebe kiri wano Kampala ne liira teri kitebe NRM emaze mu bukulembeze emyaka aga terina wadde kakiyosiki kaayo wadde tenti ezaayo zeriko nti NRM ku kitebe epangisa mpangisa Kyagulanyi najja n'aleeta ababaka 56 gw'onyooma Besigye yakomanga kwa 38 I salute you Mr. President
gwa munyoma kiki oyagala mu nsi nawe tunuulidde obadde obimanyi naye nga tofunanga abikuggulira oyo kyamunyoma najja mu mbeera gye yajja takolangako mu gavumenti n'afuna obululu obwo bwe yawanguza ne babusala n'akola ekyamagero ekitabangawo nga tebatuwanga ku kifo kya leader of opposition mu Buganda n'akituwa nitulabako ku mmotoka ez'obugombe nga zijja wano erungujja Ogenga Latigo Winikiza omukyalo oyo ani ow'omu Mamboka Betty Awolo Chan Nandala Mafari ayali mu mawulire Wafula Ogutu oli nagamba nti Kyagulanyi tayagala Baganda nga babadde mu parliament teriyo kakiiko k'amaanyi ke batwakuliranga Munyagwa gwe baawaako Kosase ate Munyagwa obukojja bwe buli Kabale tetugendangako mu East Africa mbidde ogendayo mu East Africa yakuba ngumi ya kooti era etteeka bwe lyajja n'agenda n'avunnama kakati omwana oyo gwe munyooma omuyaga n'agamba naye Buganda ffe tutestinga ddi ku buyinza katukiri ekifo kya leader of opposition nkiwe mukulu wange Mpuuga gwe nalabye aleeta factors zino teri muntu asinga ku ky'Abaganda nga Kyagulanyi n'aleeta bwe yatunula mu Buganda nga tewali mukazi nakkirira yamujja Mbalala n'aleka abawala baabano baddibe n'atakomaawo Waiswa ne bamusibanga ensi yonna eraba Kenneth Paul ali awo n'agamba era Waiswa ali mu kkomera bajja kunominatinga n'atakomaawo Kampala Central awali Abaganda abali awo n'aleeta David Lewis Rubongoya n'azitematema nga bw'oziwuliriza omazeeyo Kyagulanyi abakuwasa Muganda abaddiba bonna baaliweddeyo obukojja bw'omulangira mukwano gwange Jjunju buli ludda wa Kagame olumba beene Olavu gye yamusindika nze omukyala yankuza bamuyita Noola kojja wange Godfrey ali awo Magere yamuwasa Rwanda mbulirayo family etali Munyarwanda Abanyarwanda abali awo wonna emawokota bamutuluza Kyagulanyi yabaleeta ono agamba Kyagulanyi asosola ono agamba yawasa Munyankole yaliraawo ye gwayagala Kabaka we tamwagala abaana be tabatuuma Gambogo ne bwe yayambadde ekkanzu ng'agenda e Masaka lwaki ayambadde ekkanzu olwo nagambye bye nawulidde ndikitegeeza nti nno oyo tannasukka level y'abubaka bwa parliament president ta identifying na kitundu kyonna ate ekkanzu mu Buganda identifying ki oba identifies na Bwakabaka olukiiko lwabadde lugenda kuba ku ssaza wabadde omwagala ayambale twakashuti pozi yadde agenda kuba ku ssaza tokinakiriza ye mukyala we oba yamutegekedde ebyo naye Kafeero yayimba nti ye n'emmere bagyogerako kati Kyagulanyi wakwogerako n'akatambaala kakwata era singa ffenna twamanya nti ayambala kanzu ze twali kubye singa bagamba ko bane ko naye mubi tumulabira wali nga afulumye nga tuli olwedde lukaya naye twali balumizza ffenna twali yambadde Mutega Nsowera naye principal mubeera bya tata kugamba nti naye ati onsudiya nnyo ate n'okugamba omanyi mu America Tyson we yakubanga ebikondo oba Evander nga t-shirt yabaddemu yekera mu store kyovula mu America engoye ziba zisala ebbeeyi kati ne saati yo gy'oyambadde sayime enkyali bate kyatunda enkyakera mu store kati enkyo gisanga ku sero zifu wano ffe twambala olugoye paka olwaluli lusanze Christmas Kyagulanyi waali kati buli kyayambala enkya kyekikeera mu store Katonda yamuwa ali mu biro bye tulina kukkiriza sayime wabeerawo ekisera wobeera mu biro byo kati abakulembeze tubaleke njagala tudde so naye tetulema kubagamba olw'okuba nti twagala obwa president ekintu kye naalikosesezza kiyinza buli omu ajja kisalamu kikole bubi naye waliwo ebintu bye batatukkiriza gwe kyo Kyagulanyi muvume kyonna ky'omuvuna naye kati Buganda ye hard disk omanyi nga tata mwafudde naye nga bagamba ekiramo yakiteeka ku hard disk n'eriko Chuck Norris ogibba kati Kyagulanyi hard disk walabako ku firimu z'Abachina zile z'Abachansi
nga balwanira ka disiki kenka bamuteega n'akakasuka bwati ne kagwira oli nono n'akasukira ono kakati mu Buganda kati Kyagulanyi hard disk tetumanyi kyaliko okumanya hard disk twagenze Masaka mwenanga kamera ensi yonna etunuulidde n'akola speech fena naffe twali tumanyi mwade muwawudde ati nade mmanyi b'abantu nade seraliikira bagenda kujja n'eki kyagenda okwogera ngoma yagenda kwokya ekibira walabako ku Tamale ali asamba mu express yakubanga bifaananyi genda onoonye video manyi omukubi w'ebifaananyi obanga omondi teyasalanga muntu mupiira nga akufeesinze yanyenyanga bode bwati n'ayita wano nga ne trailer eyita weruku just bode ngoba walaba kwokokya kati nga yitasala wano kati naffe yatuserinze eddame mu luzungu bwe bayita okuseringa ddame nemugaa nti kubanze nagenze Masaka nga abantu bo manyi bajja kujja nga ashwala nsi abantu yogirina tekiriiko kubanze nagenda kiro namulinda mu Lwera okulaba okola survey yonna kiri kitya eri byonna owulidde naye message nange yanseeringiddemu ddame musajja we yazze mulala nnyo mubanda era kakati lumu Kyagulanyi oyo yaŋŋamba meya weemenya n'abantu abo baleke tebalina byakwogera mpuuga alina kuddayo mu ngero bwanika mu mmwanyi kubanga emyezi gyonna egiwedde badde batambulira ku ye bwe yatuuse pesa naddira omanyi kitunzi omulungi yaguza ba Exmos firiji ng'ate babeera muzira Exmos twasoma mu P3 P4 ewaabwe tebalinayo kasana ebbanga linabeera naye kitunzi omulungi osanga omeximo ng'agyetisse saakunyumiza ku kitunzi waliwo omusajja awo ekyengera yalina langi yeganya okutambula nanga amulya nnyama nkoze ntya ne mugaa kati ky'oba okola funayo abazimba ku kyalo bagende nga mukyengera babuuza langi gye bayita sayimo bale mwinayo langi sayimo nga tetugirira mu hardware nga tetugirira eyo langi yeriko kati eri yonna gye bazimbiza nze mbadde nzimba mutundu mbadde nzimba gye tuzimbisa bw'omala osindika akamotoka kagisaplaying aba hardware bagirwanira kati ate bw'omala ogenda ogigule buli hardware agamba nga mpaayo boxi 2 10 5 langi neyingira ku market kati ye kitunzi omulungi sagala omanyi mu ebintu bino temunnabiraba omwana wa Nuupu owa Kyagulanyi ayambala t-shirt n'akutimbira ebifaananyi ng'omuwadde gaamu oyo Kyagulanyi ekibiina kye yatuleetera owa NRM asaba egi ng'omanyi andibira okuyimira ku dduuka ly'omuntu noga nti wuuno gwe njagala ng'otambula mu maduuka andi biru ya NRM egabika n'oyimira noga bannange oyina candidate ki nga wakinzaali oyina muweegi kwetulisizaako bomu kyekiri gye naggala obanga kuvuga mulambo Masaka ogaba handi biru ya NRM wano mu Busoga mu Buganda wonna avuga omulambo teyeggama nkuba ayinza okukyalo naga twegameko wano fena tuvaawo teri akusindikirako kasozi ku gaali oyinza okusindikirako omuntu newomusanga nga afa nayo wali ali embizinya agutwala kyamuliibwa oyinza omusindikirako sayima oyinza kati yeggaba ndi biru y'NRM kyova olaba buli ayambala t-shirt y'NRM munda abeera mundala n'abakulembeze nabaleeyo waffe bakitandise bava ku Laale noga Laale ebadde mu kibuye tu ebaddeko abalina t-shirt n'obalinda mu makubo tebalabika nga baziggyemu dda babeera n'obuveera bwa black wali olabye owa NRM ng'ava ku Laale n'olaba t-shirt buli ayambala t-shirt y'NRM abamu essaati munda wali ku Laale webikoma n'omutwalo gwe n'akuba ekikalu n'agiteeka luga musajja alina olubuto lunene kumbe t-shirt ne bakandidate ewaffe nga katabuse gwe kati sayimo yambala mask okwate hadi biru ya NRM ogitwale mu owino ng'otunda owa NRM mu midaala oba ekibuye ng'ozirina abantu bagirabe bati basooka ne bakutundule bga ona mugamba muzira kisaakyo hadi biru ya NRM nze ntambula ku maduuka naye nasanze omusajja awo waffe bayitawo mu Luvuuma olaba ng'ovudde ku ggombolo ewange eriko tuke ku Land Star
omusajja yalabirizza okutimba sitiika ya NRM papa nenga driver dake emabega namuga okola ki yadduse misi kumuti gw'amasanyalaze tetimbika naye manyi abaana abalina nuupu ne munda batabwe bati ku boda waliwo omuvuka ali awo ekibuye ogwe nabya awo ekibuye tavaawo ogwe nalabya kkirira nakyaveeyo nakyeye busega bwati nalukolonga awo bwatyo nga kkirira kinayambuka emmengo abaana anti kati waliwo eyo ewaffe eyo ono ateekana ekifaananyi ekya president Kyagulanyi n'ateekana n'ekya General Museveni ne bateekawo obukebe ono atuuka okugamba ono ngulira ku kyemisana ate ono nga wakalu toyongeramu meeya tutambule tula mmotoka tutambule oyinza okwongera kakati njagala ombuulire ekibuye waliwo kifaananyi kyani atambula ye wa NUP waali mumanyi ate owa General Museveni luddo yitawo oluddo kola kino kikaka n'akalulu kali wakati w'abanyigirizibwa tiketaaga bigambo bingi ambuleero eno baasi eno haji kakati tuwaizibwe kakati NUP badde mu Buganda wiiki eno yonna at least ndowooza wiiki eno egivuze n'okulmusana bajjako emitiyana Greater Mityana n'afuluma naye n'akolako bitundu eby'obutambala Gomba era n'afuluma ne kati ndowooza eno ye wiiki esoosa ati bw'ogenda Masaka era bagamba nti ova Masaka buli bw'ogamba nti oli Muganda bagamba ova Masaka kati Masaka ndowooza ekisooka njagala okwebaza bannabuddu mwalakoze statement eraga nti Kyagulanyi abadde Busia abadde Iganga abadde Arua abadde Jinja abadde Dokolo mwamulaze nga era naye weyeebabeyazizza nti mwapeitinze red guys mwebale Mukama Katonda obutaswaza mwana wattu president wange Kyagulanyi so mu bufunze wiiki eno eddoboozi ly'abantu Kawempe Mukono Buyikwe Kayunga buli muntu yenna atali wa NUP asabirira kirwadde kijje mu Kampala Kyagulanyi nalime kudda abantu basaba Minister ya Health erangire y'ekirwadde obawe ekirwadde bwe watyanga oli candidate nga ekyali e Kawempe nga tolina ambuleera oba olina president oba olina kansala wasatu enjawulo yokka ekibuuzo ekikulu lwaki babakuba mu Buganda kubanga era wonna we tuli gwe tomanyiiko nti Amisa Kabanda Kiwanda Senninde abo n'abahonalebo bakuba nsoose mannya balimba Museveni nti Buganda from NRM olw'omusimbi omungi gwabawadde ne bateekamu emyoga ne bagaba ssente kakati Kyagulanyi yabambudde bali bukunya mu byobufuzi bagamba omusajja nti wali kiriwo wano Buganda tumaze ogipaintinga abantu bakkiriza oli bakola nsobi amaloboozi ago gazze eri yali mbuyaga ate ku luno tegenda kuba mbuyaga teri muti gugenda kusigala eno tsunami ate oluyite yatambula yali wammwe ku CBS n'agamba Kampala mukwasiza mulya nnyama neeyongedde banganya okutambula olw'ekirwadde ekitukubya mu Buganda kye kyatukubya ekiruhula kwambula nnyumba sayima olunaku lw'olisenguka w'olimanye ekiri mu ntebe waba nalabako basenguka ne muve mmese ennene eyakulanga yakala omukazi lwagenda lw'omanye essuuka bulijjo ze mwebakako gw'olaba kufundikira lw'olisenguka lw'olimanya n'ogamba entebe zaggwayo kyova olaba abantu basenguka kiro firiigi ezo z'olaba zaggwayo ddeeyo wansi kakati bano Bakiwanda balimba General Museveni Bakasolo omusimbi gwapotekedde mu myoga padyemu biki bamututeka ebutambala awo tunaatera nomination alambudde alyatoyodde mu Buganda bakuŋŋaanyiza ate naye musajja akaddiye emmotoka ziyiwa yetalaba kyogamba abantu bana abasombebwa tebali president batabamanyiiko tamanyi bamusabasereza mobilization gwe tewalabye ebbaluwa ya Kaawe Kabale ng'agamba mwenna mujje tonalabo baana b'amasomero
tosobola kubanga olina omukwano nga buli ajja kulaaleyo mutwalo waba bagamba ekyo kya bulimba tebabawa. Allahu akbar. Balina babaka abamu babitandise wano mu Kampala nga bali baddalingi basasula abantu. Buli ayambala t-shirt bajja mu kisenyi bajja wanaaleeta abantu be bisatu n'aboogereramu naye nga bonna bali bwe bati balinda abasasula aliwa. Tunulanga butunuzi body language. Audience ensasule haji ebeetya. Omutujju ne bwajja okuyimba Kamiliyoni ne wabakanga Kamiliyoni yabakangako babaali teeso n'ayimba zonna gomanyi Kamiliyoni okuba mama mia oyo Kamiliyoni mu Africa akwata kya mukaaga ayimbira bagundi nze nange muyimbi wange zonna yazimala yalubamu naye nga abantu balinga ewa prime minister baagaana abantu balinga abatudde ku pick up emabega bali bati Mundamakirye najja Siti Alosi n'abuzina naye nga baga be musoga bwagamba omutujju najja omwoyo gubali ku mutwalo gwawe gwe batannafuna bagamba nga tetumulaba wasasula ale n'abasasula baayige ennaku zino okudduka kakati Kamilo naga nendowooza nze abayimbi batutamye kanteekemu olwamuzeeyi waffe baligamba lutya another rap luno lweyayimba gundi lwe bayimba nga abayimbi beegasse etubonga naawe mbasiganga bakanudde omuntu nagamba akakati bano balabika banyiigira nnyo Bobi Wine yabaddewa naga akanvume ku Bobi Wine n'awanika nagamba etondedde sigenda kuddamu mwogerako mulaale ya Museveni mwennyini mwe bamukubidde obucupa okwogera ku Bobi Wine nga bambadde t-shirt za yero muzuukuke abatannagobera Kyagulanyi sayimu otuleetenga nga wongambye week abantu bakubire mu tooki nze kati firimu sikyawuliriza njagala za Junior njogereremu just kuyisaamu kumala biseera abantu bakubire mu tooki ekikubya mu Buganda balimba Museveni musajja bamulimba bamubba nti wakiso ebigundi omusajja n'alambula jjukira programu ezo kamera zammwe zizirina oba tozina genda ku telefayini bazeetoloola Museveni yagenda e Butambala n'agenda ono mujjukira ono mugundi Ebusega n'awawo watukutuku abasiraamu n'atuseera n'atuwa miliyoni 4 abala sakonera n'aziwa 5 bigundi akategeera ako naye kemumanyi President yajjanga n'avuga ne waffe Makirye yajjanga ne project yakoma Salama Road awo lwakuba kyesayagala ate nga abazze ku byalo ate batugobako anti bano bakweka ako kekano mu President asazeewo ajje mu byalo alatufaanana ate mutugobyemu ate omuntu omuyonjo yeeyambula mu nzikiza ng'akyazizza oyina vesti etukula underwear yetukula ne waba mukyala era womakiri omukyala nti alina kabina k'abakyayi nakasa yeeyambulira mu bathroom n'akalekayo ajja kubulira agwa bwati tomukwatako omukyala alina ebbina yeeyambula naddeeri naawe notunuulire naye olabanga omukyala gwe abavubuka ffe kati tukuze yeeyambulidde mu bathroom najja mutawulo ng'omanya talinawo alina ebbina ayitawo n'akusaba ne remote y'omu kisenge kati bano babagobawo balina kye bakweka so ekikubya omuggo gwonna gwe tulabye kubanga abantu beebuunya ate twagenda mu njinja nga kibooko teriiwo bwe twakoma omukka gwa tiyagasi gwabadde ekirawo nekwaza tiyagasi kyamufaako woba ojja mu tiyagasi teweesiiga bizigo akuba esi ye yatukagamba afumita gwebeera na nnimaawayo gona tuwalabye omubanda nga amuyitamu goza lwaki tusiiwuuka nnyo nga tujja mu kampeni tetwesiiga bizigo tetwambala masuuti alemera nnyo mu masuuti alwamu yambala kasaati ko ngaako ekyo vula abasajja bano tebalina kisa baalitadde Dr. Besigye yabajjanjaba Museveni yalwala obulwadde bwa amiba nga balina baddokita aba bata naye nga Besigye mukufulu yabakola kyekyo kyamutasonyiwa musajja nga mwasonyiwa balakwena baani ba Moses Ali ababalwanyisa naye ate ne Dr. Besigye akyuse balooya nga alina bamatha kaluwa bamalayo kaluwa ajja leeti ajjukire yayinako bampanga bakantuntu baani abo ayinza omusajja waffe okuvundira mu kkomera ako nkubuulira kamba obuzibu buva ku looya biri political nnyo bano baagala kukola content
Mabirizi oyo mulalu yabyogerako Mabirizi lawyer. Kakasi zino zitandika. Ovula bayala nnyo Martha Kaluuya atuuke wano. Sibanyomye. Neze baloya abamu mbamanyi mu chembazi zaabwe wali abantu abakola mu donke waka bakatumba abo bani nga bo bano balabikira mu press conference. Ekyo ngubulidde ekyamu. Okimanyi nti Besigye okugondi Sseginya yage na kufira mu komera singa sibalaka. Sibanyomye. Naye gavumenti yennyini ejjukire nti bali bulungi bayina obulamu Mukama Katonda yayita mu Besigye okubajjanjaba. Besigye ayina omukono mu bulamu. Bayina amasasi mu magondi Besigye yabagabjangamu. Abamu najja ne mu Kampala muno n'abajjamu amasasi n'addayo mu nsiko. So ekyo ayinza okuba nga simanyi byabwe naye bajjukire nti bafunye byonna because of Besigye. So n'olwekyo ekitukubya mu Buganda kyekyo bano babba ssente z'omusajja. Bamugamba ebintu bitambula. Bamugamba ebintu bitambula. Buli kimu ne bakiteeka mu ssente. Media tebalaga. Okimanyi nti mwe tubeebaza. Okimanyi nti nze kati omala kungamba nti ogulero lifulumye. Waliwo ttiimu nga yo mulimu gwayo baana kujja ne bayita ne bajja ekyo kijjeemu n'ekyo kijjeemu. Kyovula bamwe tubaagala. Ngezo sente weziri nze waliwo ne ku mikolo tebanjula mannya gange banjula ku Kasirye. Emusina alya emitwalo gye 10. Kana ayogera mulya nnyama litiisa. Ekigendererwa kyaki. Butamulanga mulya nnyama likanga nnyo. Oyo MC buli mukolo gwemberako alya 10. Mwanjule naye gwe gamba Kasirye nganda. Toyogere ya mulya nnyama. Toyogere Kasabaga yaluwa mulya nnyama. Gwe tewawulira we najja mu East. Tebaba yitira bana mawulire. Bane tajja ateza abadde meya. Batugamba toli waayo. Ate nga abadde meya nze nali badde mbavunaana. Okunnumba nenze tugende mu bantu. Babadde ludda wange okulembera. Babadde ludda wa. Bali ludda mu COVID. Bali ludda wanga nkola emyala. Bali ludda wanga era oluna yagambye nti ze sikola nga nguudo. Neyo nzo okunzijako ekyenguudo banemba na makindi wadde mubeera ku budaala. Bane nga nsabye right of way. Debate. Ey'obubaka bwa parliament eri simple. Kubanga tuva mu bibiina tulina manifesto y'ebibiina. Kyoba olina okwogera. Ekibiina tugamba tugenda mu buyinza. Kati tusobola kudibetinga na muntu atalina manifesto y'obwa president. Kubanga kati ngende mu debate emirimu gya parliament gimanyiddwa mu Kawaayiro 79. Okubaganya birowoozo na kuteesa na kuyisa mateeka. Sibwe gusooka okucekinga gavumenti eya wakati. Okulaba nga olobingira constituency. Okulaba okumonitoringa and supervision. Okutwala ebirowoozo mu parliament. Ekyo kiweddeyo. Kati emirimu egiddako gye gya community. Ejo mulya nnyama abantu bammanyi bannange bagamba kukola nze ndi mu kukola. Era obukozi bwange bwe bunneeyimirira. Bagamba bajja kukola. Bajja kukola ate nze nkola. Nze nkola. Era kati sobola kuddaawo ne ngamba bannange abamakinde neerege kadaala kubanga mbadde incumbent. Kati ngenda bagamba ngenda kujjawo emisolo. Kye nina okukola kugenda ku door to door. Kugenda onnyonnyola abantu. Kati nze nina genda mu debate nga gwe debatinga naye ffe mu Busiraamu omuntu omuwulu tabeera mu meeting y'abafumbo. Debate erina kubeeramu wa anti wa Munyagwa ina kibiina ki ayina president kubanga bino tubiteesezzaako abantu balonze ba MP balonze road mayor balonze ba RC5 balonze eki ensi ekyuse ebirowoozo biva eri waggulu nti nze bwe munnonda ne munona president wange ngenda kukola bwenti kubanga njagala ombulira omuntu agamba bwe mulonda parliament ngenda kukola bwenti mu executive gy'oli kati olwomba mmala budde ez'essaawa kubanga abantu benjagala okutegeeza president kyovolaba bwe ntambula ngamba waggulu president nga 15 kati gwendi betinga naye nga 15 agamba ani londanze kuba desk esooka
eriko president wengenda okutikingira Kyagulanyi ye munnange gondesera ye agamba ani ngende ku meze eyokubiri ninawo nze kennyini ngende ku yokusatu waliwo Malende nga 22 nkomewo ewabali mwezo ne balodi kansala ye munnanga ayina baani gondese naye kyevude kugamba kyovulaba omusajja atali mufumbo buli lunaku bagamba anaabe emirundi 7 tetumanyi we yebase kiyakoze waliwo mufumbo ayerotolera werotolera kiki kakati tosobola kuteesa na muntu enkunku era bakuyita bakuleeta kaya na mwawo gwo wa TV n'omulalo osobola okufuna abagoberezi nenze sifunamu abalabi nze Uganda njagala obategeeza nze Uganda mbadde omukulembeze ngenda kuweza emyaka 10 sina kye nsobola kukyusa nga ndi meya okujja nga nina president Kyagulanyi ya New Uganda tetulonze ba MP njagala omugambe MP ayimirirawo nga bazze okuba abasirikale bazze okuba abantu ayinza obayimiriza anirasa gamba order from ki abao njagala ngambe MP tuyinza kukola mu byabufuzi ne batamenya nyumba ekyo sobola kikola kale nga sina kya bufuzi bajja wano kunema teyagenda maaso ngemenya so kakati ensi yonna kyovolaba wetwafuna amefuga tebagamba ntwalonda ba MP Ssekabaka Muteesa yasooka okuba president owokubiri obuyinza ne babuze wa prime minister entebe gye tusinga okulwanira bwa president awe wali ekinyusi nze sisobola kutandikira ku bwa MP ntandikira ku bwa president kati banange tebalina bwa president bwe nagenda naye wa NRM sina makulu genda naye kubanga ye munafu nnyo ali ku kimunja ku bakalulu atambula na amaje ge gakuba abantu ku nyanja kati abasigadde wani Kyagulanyi gambe ababo obubonero obulala abantekako ebifaananyi sibamanyi ate ngende neteese nabo bagenda kuneteekako obubonero ate ngende nabo mu debate njagala gwe oyogerere president wo nange njogere president tuli kukyusa ggwanga terisi yali etabangudde kubanga mulonze ba MP ene munsi gye bawambye president oza tebalonze ba MP obawulirako ne bo wangula obwa president gaba bisi babo musobola okutuula ne mukola MOU wali ulida bakola MOU ku bwa president wali ulida president go bawanti bamuwadde ebitaana ayiseche mwanyi tuli ku bwa president omuntu agaba emirimu mwe banna Uganda mumanye emirimu gimu simanya bwa RCC simanya bwa minister tuli ku muntu gwe samau na gamba dda omuntu agaba nti gwo okulira akakiiko commissioner abagaba abakola ku bibira bali mwenda aba education aba URA aba UNURA aba asoba no creatingawo akakiiko ngabo ya creatingawo ako wekitiba mugemerere nga kabuuliriza ku byettaka ne kafuna budget ya buhumbi mwenda State House eina abakozi emitwaleji awo ku kitebe tuliwo abantu bameka abayina empapula ate namwe abatayina mpapula ntugamba katu yabere market master ngawe baleto no mukyala mu katale from nowhere avuddawo okwesimba ku MP tuli ku kifo alonda ba ED n'abaleetera ED nga namwe temuwulirangako nefu abanonzo geno kulati oyo muwala wagundi ejinja tuli ku kifo bidandi yagamba nti balonda Azizi Kasuja asoko kulira kachiko kebyokulonda basoma na ye India naleta nakafana nyinga bali mbigere tuli ku muntu ayalonda Cosmos Adiebo nga yali chairman wa UPM erira namuobo prime minister myaka emeko okuva 8 kati gongamba tumalo obudde tuli kubaka bwa parliament chovola ba debate yabadde ku bwa president ensi yonna yajigoberedde obaka bwa parliament ne ku kyalo tuteesezaako ffe tubadde ku kyalo n'abantu abo bonna nga tunyumiza wali ku mipiira ate kati ngende ku TV ekimbeeza wano kino kirabwa ensi yonna okumobilizing abantu balonde president
nga 15 n'olunaku balumyusa. Lwaki balumyusa? Olwa road mayor balumyusa oba beetusi 5 kubanga kuliko omuntu nannyini gwe bakwasa asonyiwa abasibe asalawo bamutte asalawo bamusibe kolole bamulonda nga 15 ye president ffe tuli nvandiiro ekyo muli anyama yinza ekigamba nja kuyamba abakyala bange bano babu bizinesi obutono ebyobulamu ate nga ni gavumenti zinabadde kikola ku byabulamu. Gavumenti yaffe teri mubaka agenda kugula ambulance nga gyeziri wano mu covid batugamba batuwadde ambulance 2000 mu Kampala ginoonye ne batugamba bagenda kuzimba toilet 15,000 zinoonye. Twali badde tulina ebinaabiro ebikyafu abantu balwale mundira abaana abawala obukyafu obubayingiramu. Gavumenti nfu president we muba n'amalwaliro amalungi n'amasomero amalungi ekya Basaret kivaawo. Nze nasomera olubiri awo naye nga batuwa bitabo 96 pages n'ebisabika ne gye mutwe set 86 Museveni awamba nyingira lubiri awo S1 1W ngalugo deputy Kakoza Muwanga Ntanzi. Kakati omuntu bino byonna ekitadde ku babaka ninga gavumenti mbi omubaka yali badde tazimba ddwaliro kubanga amalwaliro tusobola kuba na state house bbiri eyekololo na wano emanye ey'Entebbe n'eno erimu ina kuba ddwaliro. Amalwaliro ekiruddu gaali supposed kubeera nga ddwaliro ly'abannamakindi erya Fire Hospital omuntu ave hoima. Abavubuka baali badde tebajja mu kibuga ngamba mugenda kikola mutya ba investor abajja basayimo muzimba amakolero erira abantu bakwatireyo basigale bakolereyo. Chovola bantu abazungu bategeka Jinja nga industrial area Ntebe administrative city eno nga business center kati abaka ba parliament ba mayor ba minister fena tuyika wano lwaki kutafuti jamu takwate buli omwali ete moroka nyanyo obugombe babasiba. Investor ateekwa okuba alina capacity transporting raw material. Investor wawo atasobola kukola kolero leader kubanga alina capacity transporting bagenda kuwa amasanyalazi bakuwa amazzi taxi holiday emyaka 5 lwaki oteeke kolire namanve buli muntu ayiika wano ekyo kyetaaga bwongo kyetaaga bamulya nnyama mu gavumenti eje yakyagulayo nti abantu abo bo bakwatiddeyo teri mu Namasaka ayinza kujja Kampala atakwatire n'ensenene ng'ate ziveeri kubanga abakozi bali eri ettaka lya layisi abakozi ba layisi ekikuleeta wano namanve oba okolera industrial area gondi siteki teeke egundi teeke okwatireyo abantu olabe ebibuga bwe bikula ojja genda okulaba ng'abantu beeyo ensi yonna toyinza kubeera Manchester noyagala kujja eno gundi mu Central London buli kimu gyekiri waliyo ebisaawe era abantu abanaalaba ttiimu ya KCC ngejja bagirinda bagala kulaba ku KCC bagirinda kubanga ebisaawe birungi amalwaliro gyegali naye omuntu n'abanga ajja mukaddewe erira amuleeta ekiruddu ani bamugamba nti dokita agenze Mulago n'anoonya kaloji wamusasulira aba ne baveeyo nga bazze kuwasiza wano mbaga abanyankole abasinga bawasiza wali hoteli ng'oyingira mbala bagiyita Igogo ba Igongo babweri Igongo kancho say balina hoteli naye wana waffe ffenna twesiba wano kubanga abakulembeze tebali creative abakulembeze tebali creative ffenna tujja wano abaana abavuga bodaboda ebibuga bikulaakulanya abadde tajja wano cost of living eri gundi asobola okera ku macha n'alima najja akola naye olw'okuba nti bonna babagamba mugende Buganda muginyigirize kirabu ennungi eri wano abantu bali badde bakuliyetinga Dezozi Beach mu bitundu ebyenjawulo naye olw'okuba nti obwongo era Kyagulanyi president yagambye nti kikoze bulungi Museveni obutaba kweno debate. Do you know why? Alowooza past anyumya bachweza ate bantu ababaddeko balowooza future bajimu muwe bamugisha muntu Kyagulanyi
So kakati omuntu yenna gamba nti tutya debate kuki oba nsobola okubeera wano for 1 hour kati awo nani mbulira waliwo abaasooka eyasookera ddala ne bangamba musajja we yatidde luzungu ne baddako ez'Oluganda nti temulina kyagamba bantu wano njogeredde essaawa mmeka kwabo bonna mbulirawo balina embazi ziringa zagonya ani ayinza okuteesa okujjako okuyomba Saimo omwezi guno ogusigaddeyo ogwa Desemba tuyingira akalu tetulina budde bw'aba MP tulina budde bwa Kyagulanyi nkiddamu nange okampereza sirina budde bwa kudibetinga kuba MP kyova olaba ebiseera ebisinga mbeera up country ewange nzija nga jjo bwe wandabye nenkuba omuluka nempitamu nengenda njagala Kyagulanyi abeere president abantu balabe ku president omupya ayokya asaza nga n'akawompo kalamu nga n'ebyakola abiteeka mu nkola kubanga atulazeeko ebirala binaakusanga mu maaso ne bwe siba MP nga tulina president ajja kumpa bwe kuba nga Masuuti genfa n'abeera ku advance team president is man saagala kulimaze nga nina president Moses Byaruhango mulabako asula wali waffe Munyonyo mmotoka gyavuga essanga muntu Kigonga ali ku ballot paper Susan Muhwezi nga muyina government mmwe tugenda kugaba emirimu tugambe Saimo wa NRM mu kyabadde tatuvuma nnyo kugamba State House yokka waliwo abaana babayita advance team abasooka nga president anaagenda nga wola banze wano bamalayo omwezi gumwe London bali abanywa bafuna emisaala waliwo emirimu eja United Nation ebibiina bingi ebyensi ng'ogenda na suuti yokolayo emyaka 2 ng'osula mu hoteli tomanyi n'abagondi ola mu apartment buli kimu ekiri fumbiro lyo mumuli kubwala DC asimanyi nnyo kukayanira ttaka njagala wali sende nga nzirabako mulimu kati mwe kyovola abantu batukweka abaganda batukweka nnyo obuyinza abaganda kyovola buli muganda wajjayo obuyinza bamukuba bagala obeere mulebeesi osabirize babaweeye 10 babaweeye 3 bagenda bawayo ka trip mpaka monde kali mazeewo akava kange mpaka no tetumanyi kwerimira ate nga ffe majority ekibi eggwanga eriri majority mubeera mutyanga temulina wadde ekya vice president wadde ekya prime minister wadde ekya speaker wadde omuduumizi w'amagye owa prison owa police mutemulina bujja Saimo musaana kuba musaana kuba mwe nze kasije nina obujja ne bwe ngenda awe bulanga ensooka kulaba fulaga ya butiko temusobola kuba eggwanga erisingamu abantu abangi ng'ebifo ebikulu ebyenkizo temulinaako ate ne mutanyiiga institution kijja tukulembera KCC URA Bank of Uganda kiki Saimo temunyiiga mwe mwaba mutya temulina bwa president n'obwa vice president babugaba n'obwa prime minister nebugenda ekakumiro n'obwagwe negundi ngera mwe mugamba mbu tuli mu kintu kubanga tulina seninde mobilizer nesi mungitudde ne wansi ate temunyiiga omusajja avudde yagamba bwa president bwobuno tubulabako tugenze lira tugenze rango tugenze ekira temuganye omusajja tumutuusiza ku kisenge abadde aganye okujjayo tiyagasa amulese muganye tuze Masaka tugenze lire ensekiriza bagudde mu kkubo gwe tutaasa Ekaramoja Kotido Kodongo ani njogere kindogere Saimo temulaba tetukyagamba katumulabe muloza kabaka munaamukuuma nga tetulina buyinza mumulabe paka ddi omusajja asembera omusajja basembera Otafire yagambye nti omuganda ye yayigga ensolo naye n'agaba oluwomba alugabe wali oyizeeko abayizzi bwe baziga ensolo kamalize na kano ensolo kino kyekizigo era eri mu kyalo bamanya nti ekyekizigo kya gundi n'olwo olusozi yafuuyirawo eng'ombe omusajja ajja n'alaba wali ng'ensolo yayingidde muno ne yeetooloola olaba ekikomera kino kyonna kubanga ekitoogo kibaamu ettosi ng'alaba ensolo teyafulumye n'amanya enjobe mweri yeebase n'agenda ku lusozi n'afuuwa eng'ombe wali lubaga ne bamanya oyo Saimo oyo kazibwe
abasajja ne baleeta ebituula ne baleeta embwa n'amafumu ne batega wano wonna ne balekawo wano ne baleeta abatandika okuleekaana yiyo egenda okuwulira n'ewamatuka n'egwa mu lutuula. Olutuula lw'oyo lweguddemu agabana. Ensolo eyinza okugwa mu lutuula lwo nga mwabaddemu n'engo ne bijja bibiri n'odduka Sayima ava eri n'afumita agabana. Kyava afumita ku lw'amayiŋŋaanyi ku lw'ebikya. Abaganda eyasooka okuba kiyamaani wa NRM yali Muganda Yusufu Lule, teyali Museveni. Eyasooka okuba amekamanda wa NRA Ahmed Seguya, yona azaala muwala RCC w'ekibuga. Eyawaayo Museveni aleme kuttibwa Lutamaguzi ekapeeke. Ensolo ku kyazigira kyali mu Buganda, Luweero twayange lirudda. Buganda. Buki? Buganda. Ekyaffe kiruwa. Tugabana ki? Omala kuyitawo ne bakuwa obwa Prime Minister. Tugabana ki? Luweero twayanga aliruddawa. Abalwana boolaba nga bazze ku lunaku Sumala batere sita tebalina mannyo tebakyalya na nnyama baali baki? Bawano. Bakasirye eggwanga. Baserwanga Rwanga. Museveni agamba nga bamaze okujjako Amini Salimu Saleno Tafiro yabaleka mbala tebajja wano ng'ati Abaganda b'okufa. Abaana baano ne bakuba emmundu. Bwe baama ne bagatwateera emmundu twakateera obwogere. Tulinyiga ddi? Olinda omusajja ajje ku kifuba. Museveni yagambako ngenda kuva mu buyinza agenda kuba Muganda nga Mukatuliki. Nadduli n'abyogera akyabyogera. Twereetedde Kyagulanyi. Twerandiza ffekka self-made. Munanyiga ddi? Banyige. Omukisa gwe guno gwa kalulu. Haji neyanzege. Sayima ng'ona amanyi obwa president togenda kuddamu kumbuza na debate za wa MP. Sayima gwe gwempita obuyisi ngamba genda eri. Bwetuna amanya ebibale ebiri mu. Bwetuna amanya obwa president tetugenda kusabiriza. Museveni akwatako obukwasi bwati naga kabaka muweeye ebibiri ku ssente ze. Tatuwa asasula bye babeeramu mu Butikkiro mu military ne baleeta kamera. Buganda lwena amanya nti ensi egabanira mu regiono abakyukuyu baluwa. Wadde Ruto yakwata kitono naye yasembeza mangu abakyukuyu. Muli kuki? Mutegeera? Bena abagambye. Oh my God. Mumpita mu parliament. Ngende mu meya. Mbere wali n'abadde kansala angambe ki? Kansala yagamba mumbadde nindano muyanja mamubuze lwaki tubali tugende walu kwago tajja. Nze meya ate gwe kansala ogenda yono neyo ki? Etteeka ligamba nze nina okulikinga authority ne division. Oli azanya byabufuzi bwe ayita bakansala tusingaganeyo. Nga kyakiteeza ntese. Kati nange ombuuze mu parliament ndi ku debate timuyanja mogenda kukolera ky'abantu. Nkyali mbebuzi bagenda okukolera abantu. Ndi musajja wabikolwa. Oledo oli mu kukola. Ndi mu kukola. Ongambe ndi mulanya mayetaga okugamba nti ayogera batayogera. Nange ngende mu debate oba mulanya mayogero batayogera. Nkyali mu debate testinga oba njogero bashogera. Ndi mulanya mayetaga edi okutestinga. Oba ndi mbatesa oba tatesa. Mbulira gona. Sayima. Ni wakubadde omuntu amulondo olukiiko lw'abanda mawulire mwenda mulonda. Munaleeta ne radio Kasangati. Amwino bamu, mwino sunsula mu class. Meya. Neyanzege. Meya ndero mufuna omwezi nga guggwako ne twongera okubanga ate tuwanyisiganya ebigambo. Ekimazi nayo kiragisizeeyo ku bitu n'aginoonya nayo naye kale awo tubale tukyatambulira. Kakati mwa mutambudde lero ali dokolo ayingidde langondo woza maji acholi tujja kwongera okubanga tubitunulamu ebigambo bibisemera lero ebigambo bya Bannamachindye East omuntu azze abadde mumwe nazaliwa mukyala omukozi era nankuza mbukozi omukwano naguyonka buyonsi buli wobo oyagala okukolera abantu otego kuba n'omukwano
siti abalonzi nti bali nabateeka ku debate nze mbatuukako ngera bwonda otuukayo mu bantu nempulira okusoomozebwa siri malayika era bbanga lyange lyembadde mu bukulembeze nina benyiizizza era buli wengenda bagana nange ndi muntu munsonyiwe nakolebwa mu ttaka olaba capati egwa bugwi mu ttaka ddakiika 2 ng'ebunye ettaka ndi muntu munsonyiwe Katonda yantonda sisiba busongo sisosola mu mawanga sisosola mu ddiini wabula mu emirimu gye mbasuubiza ng'ogyeko giri gye nsanga ye eri mu article 79 emirimu gya community okukyusa society obulamu bwayo ekirungi bantutte bamaze okumpaako obwa meeya essaati enjeru ngirabyeko essuuti ngirabyeko ku musaala gwange kwe ngenda okulaba nga mbayambako ate sigenda temugenda kwavuwala nti musange nga ate yali MP agula ku ssaati eza wheelbarrow wabula buli kenzijjayo nga ngamba omukyalo oli yongera mu business ate waliwo bye ngenda okukola nga siri mu kamera oluusi ddyo waagaba kono takola ki tamanya gye munsindise ne gavumenti ya Kyagulanyi kiba kitegeeza nti amalwaliro mugenda kubaamu eddagala abaana bagenda kuba basasulirwa nga banywa amata byaliwo omanyi Seyima we twogera ebintu bino tebisoboka oba gwe nagambako abantu ngenda kuzimba entaana ne bagamba Mulyanja amasente agenda zijjawo nga tebakiwulirangako naye kimanyi nti okuzimba entaana kyangu amataffaali 100 mwaga mukyalo gagula 100 mwaga esente meka obusawo bwa seminti obwo sikirade ng'entaana eyaki yonna ate entaana ezimbwa eti kebeeyo mu Katuliki oba teto kimanyi nti kyekintu ekyangu enje kitali expensive amataffaali geva ne bwenkana mu kyalo ligula 100 mwaga ku 150 ze sente meka ku mataffaali ameka 150 bibiri gautera kuba bibiri ago gamale obusawo bwa seminti busukka obwo ne oba oyagala keba n'abafino service abatubba obusawo obwo ebbaati ne oba oguze ebbeeyi ennyo gumu 8 emitayimbwa egi ng'oleeta wilibalo z'amayinja ezi ne wilibalo z'omusenyu nga bakuba nkokoto Mulyanja mba yazimba entaana ya Samma omusajja yamwagala oyo Kamala gwakozeseza emitwalo 24 ng'oleeta cooke onjeru kati nga mmwe kufa ate abasiraamu kyangu nnyo ogula mazzi abantu basima ng'ofunayo bayusufu bo nga basima mwana ndaani kati waliwo ebintu Kyagulanyi byabagamba nga byaliwo abavubuka fe twasomera nga tunywa obuugi obulimu amata Gemitwe set ebitabo byonna English course nga byonna gye biri obisanga ku ssomero nga amasomero walingabawo basi nga ziriko UE nga kitegeeza Uganda Education nga buli ssomero lirina basi nga amalwaliro abakyali ebipiira kati kankubuuze baba trillion 11 buli financial ya Betikam yabadde ayigibwa tugamba ezo zigenda kuddawo ku Kyagulanyi nga omulaba musajja yakwata bukwasi ku 5 yali amusi nakati akyakomba ku pasi kakali njagala ombulire obota trillion 11 ku Kyagulanyi oyo w'omulaba alingiza bwati so tubagamba bino ebya debate z'obwa parliament is not a business ensonga eri kuba president ensonga yonna gy'ompitako kyova olaba newoŋŋamba ebifaana bitya eya parliament yesembayo kubanga era ye desk esembayo tusooka ku ya parliament sigambye nti sibawa kitiibwa sigambye nti ekifo sikyagala sigambye nti kiki naye njagala okulaba nga president Kyagulanyi yatutwala mu Uganda empya gwe mukisa gwe tulina baganda bange generation ejja tuyinza n'okuba kyabagamba nga parliament yeronda mubirabyeko katulina okuleeta president atagenda kukwata ku constitution agenda okuzzaawo ennono za constitution ng'etambulira ku demokrasiya nga amateeka gatugamba ng'ewa eddembe ly'obuntu ekitiibwa tetulugunya bantu eteeka eddagala mu malwaliro ebintu ebyo bisaana nga mulina president owa generation yammwe ye Kyagulanyi Ssentamu mitembo nga 15 yasookawo mulezi bannaye Haji Kamuleke ebigambo mubiwulidde ndoza tunaddamu omulundi omulala mashallah abantu baffe we tulaba tusikiriza bagaliza amazaalibwa amalungi tugenda kuba nabo kuba president gayinza omusanga ekalangala kubanga wakomawo wano ndoza agendako nakawa nga 8 afulumemu ate era ndowooza so nga 22 lwali emakindi ali makindi nga 22 programu eyaffe ya makindi 22 ebifo byonna yeni ali mwegezaako bigula naye ffe ne wootugamba ku nnyanja tujja kupangisa amaato zizere muna confirminga kifo ekifo ate sola nakyogera
makiri ekifo ebisobola kubula kale mbeere bulungi mweraba bano bemmanya bakira mu byokugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwadde Connected Properties be bakuyunga ku maka gagolubererako ne kole n'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi beeyune tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro ogw'omusanvu ne Nansana ku masitoowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro ogwokubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo Connected Properties